Oluvannyuma lw'obulumbaganyi obwakoleddwa abatamanya ngamba mu Rwenzori ku balakisi ya poliisi e Kasese, enkambi y'amagye e Bundibugyo n'ebyalo Fort Portal, ab'ebyokwenda bakyagenda mu maaso n'okunoonyereza ku beenyigidde mu bikolwa bino. Mu bulumbaganyi buno abantu abawerako abeetabye mu kulumba ababadde n'emmondo, ebisi n'ebirala battiddwa nga n'abawerako baakwatiddwa. The people of Kasese, we are peace lovers. We want to say we condemn this action. Kati omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituma Rusoke mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa e Nagolo ategeeza nti tasobola kwogera ku muwendo mutuufu ogw'abantu abaafudde n'abaakoseddwa kuba ebikwekweto bikyagenda mu maaso. Operations zonna waweza abadde ziri. So information gye mwafunyeeko mugende neeyo, naye nga ffe nze ng'omwogezi omutongole owa poliisi tujja kuba wa information esembayo nga tumaze okusunsula mu bantu betuli okukola interrogations kubo n'okusunsula okulala kwonna ku operation eno. Rusoka akubiriza abantu ba bulijjo okukomya okutwalira amateeka mu ngalo, n'ategeeza nti abalabikidde mu katambi nga bakuba bamu ku balumbaganye baakukwatibwa. Amateeka mu ngalo nti wabaawo omuntu yenna we bateebereza bategeeze security, ffe tujja kugezaako okulaba nti omuntu tumuyina ate tumutwala mu kaduukulu kaffe n'ebirala ebikwatagana n'amateeka bijja kweyongerera okwo. Asabye abantu mu bitundu awabadde obulumbaganyi okuli Kasese, Bundibugyo ne Fort Portal okudda ku mirimu gyabwe kuba embeera yazedda mu nteeko. Twagala okutegeeza abantu nti situation wetuuse kati baddeyo bakole emirimu gyabwe bulungi, tewaliwo threat for now. Wabaawo ensonga yonna gye beeraliikirira bagisharinge naffe. Rusoka agamba nti banoonyereza ku katambi akalabikidde ku mutimbagano ng'omusirikale wa poliisi akuba omuntu eyabadde wansi essasi mu kikwekweto ekyabadde Kasese. Aba officers baffe bakatekinze on for analysis, then bajja kutuwa guidance ku kinaddako. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.